Omunyo live ogolunaku olwaleero tugenda kubanga tugutandika n'akakiiko akavunaanyizibwa ku mbalirira y'ebitongole bya gavumenti AKAPAK. Kakiiko kano kakubirizibwa omubaka okuva e Budadiri Nandala Mafaabi. Kati olunaku olwaleero kakunyizza abakungu okuva mu ddwaliro ery'e Butabika bannyonnyole ensimbi ze babawa mu mbalirira y'omwaka gwa 2018-2019 bazikozesa batya. Eddwaliro ly'e Butabika lyafuna obuwumbi 14 n'obukadde 393 wabula ne basaasaanyako obuwumbi 13 n'obukadde 914 wabula newankubadde guli gutyo babadde tebamanyi ki ekituufu ensimbi zino kye zaakola. Abeddwaliro ly'e Butabika balabiseko mu kakiiko akavunaanyizibwa ku mbalirira y'ebitongole bya gavumenti AKAPAK nga kano kakubirizibwa omubaka okuva e Budadiri Nandala Mafaabi nga bano badde bakulemeddwamu atwala eddwaliro lino Juliet Nako era basoose kunnyonnyola ku nnyigirizibwa kwe bayiseemu mu kaseera ka lockdown. About COVID. I'll give you 5 minutes to tell us about it. Do you have something written about it or what? There were quite a number of people who were reeling under the weight of the stress caused by the circumstances, and so people were breaking down either freshly, but the majority were people that we knew already who had a vulnerability and they didn't have access to their medication because of the lockdown, so they started coming in numbers because they were relapsing. Okuyimiriza entambula y'olukale nakyo kyabanyigiriza era abalwadde bangi balemererwa okudda ewaka. We had accumulation of patients initially because people couldn't go home, and yet we were continuing to admit. By the way, we didn't close Butabika. We did not because the rest of the country had closed down the mental health units. So Butabika was the only place where people could probably come for admission when they're acutely unwell. And yet, when the lockdown, towards the end of the lockdown, we're not seeing too many people because some people couldn't travel. So it was a mix of effects. Oluvannyuma bakonyezeddwa ku mbalirira yaabwe y'omwaka gwa 2018-2019 nga Butabika yafuna obuwumbi 14 n'obukadde 393 n'esaasaanyako obuwumbi 13 ne miliyoni 914 wabula nga Kalumanyula avudde ku nsaasaanya ensimbi zino. In that year 2018-2019, what was your budget? How did you implement it? The budget, in the first place, Honorable Chair, is insufficient. So that that's how we shall deal with it. We want to deal with what you got. And two, you must help us to understand, can an actual be more than a warrant? It cannot. Okay, you look at up there. 13.052 and 13.88. 13. Now, Chair, that actual, which you see at 13.884, is what was released, including the appropriation in aid. It includes appropriation aid. When we all become mad, we are patient, we need a lot of energy, maybe we overeat and compared to the others. Because you know when you're mentally sick, you need a lot of energy to run around. So the day overeat. Webalabe ebitabuuse ne bategeeza ng'ezimu ku nsimbi bazigulamu ekyuma kya X-ray olwo ssentebe w'akakiiko kano n'abatuma ebiwandiiko. It was mainly the X-ray where we did not implement at all. The others we did. This is the approved work plan that we are receiving. Bano balagiddwa okukoma nga batereeza ebiwandiiko byabwe olw'okubanga abamu beewozezaako nga bwe baali abapya mu bifo ng'ebimu babadde tebamanyi we bitambula. Ssentebe kyagambye nti kino tekibataasa. Bya Area Sajja B, Salt TV, Omunnyo.